tutandise tuti bino bibadde embalala ku wooteri Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine we yasuze mu Mbalala City we yasuze agenza okuvayo what okubonyi okuboleka ng'enkuyanja n'enkuyanja y'omunyambalala bali ku wooteri we yasuze awo we yasuze sirukungana sirali wooteri we yakoze we yasuze kati laveyo omukwano ogwo abaana b'embalala gwe balaze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine baswaziza Gen. Museveni baswaziza ne kagulu kyoja kagamba embalala Kyagulanyi taliyo Kyagulanyi ali mu Buganda lola ali Busoga bikino kibaswaziza ne bakola katemba ina gwe bakoze olwaleero okutuuka byonna ebaddewo okukola effujjo lye bakoze ku baana ba Kyagulanyi batambula nayo neewuunya bobongo wayo batunula bati kibalimba kibalowoozesa nti timu Kyagulanyi yatambula nayo ndowooza yeeno bebakeera ku wooteri waaba bonduza kibulungu kye bagamba balowooza nti banaagina bakwata kino kijja kukoma okubeerawo baagadde amawulire gabikke kino baleme kwogera ku kino ekyembalala kye bakoze omukwano gwalaze Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ne basaba bakole effujjo lye bakoze libikke ki ab'embalala kye balaze omukwano gwe balina eri Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine batasobola kukyebeera era badde alina okubaako kyakola okulaba nga ateekawo okubuzaabuza ku kiki kinyini ekibadde embalala kyasobole twekennenya akatambi kano olina abantu bayitewo motoka ziyitewo naye ekkubo lyafudde olwannamuntu w'omuntu ali mu kifo kino era amagye ne poliisi bigezaako ekisoboka naye balemereddwa kubanga omuntu mungi emmotoka nyingi abantu balindiridde okulaba ku mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Center yasuze mu Mbalala Grand Hotel Limited eno no Grand Hotel Limited gye yasuzeeko esangibwa mu kibuga ky'Embalala wakati saidi zino ez'ekisenyi oba gye bayita mu paaka saidi za paaka nga we nakugamba nti ye eva wabeerawo masavu we yasuze era bwenjogereranga edinisa eryo lyolengera ewali ababyekwerinda wagenda ofubutuka era ng'afubutuseeyo afubutuseeyo abantu bafa essanyu nkugambye street ekwatiridde Embalala ewuuma embeera weri wabweru wa Mbalala Grand Hotel Limited omukulembeze we yasuze yeyo embeera eriwo wabweru wa hotel eya Grand President we yasuze abantu bali mu ssanyu abantu bali mu kujaganya okuviira ddala eri ekkubo gye litandikira ekkubo lyonna
lyonna lisaliddwako namungi w'omuntu okuviira ddala eri ekkubo gye litandikira paka wansi gye likoma. Grand Hotel eno eriraanye Mbarara City House era eriraanye ekizimbe ekimanyiddwa nga Golden Jubilee House. Abamanyiwo ku Sunrise Hotel awo wennyini waali wennyini president we yasuze. Street zonna zibemberedde namungi w'omuntu. Amakubo agayingira mu kibuga wakati go bagaggadde naye ng'abantu bamaze dda okuvaayo mu makubo ago era nga bazze dda mu kkubo eddene okulaba nga beerabira ku His Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olunaku olwaleero we are having 3 rallies in Mbarara City and also in Mbarara Urban Rural. So today it is just enjoying Mbarara people. They are going to do enjoy. As you have seen, they have already started dancing. Yes. Njagadde kuwako kyakula kwenyumirwamu kano akaseera naye nga president yasuze wano ku Mbarara Grand Hotel Limited wakedde okuwubira ku bawagizi be ab'omu Mbarara ababadde bamulindiridde olunaku olwaleero. Olwaleero lalisi ziri 3 ng'ebbiri ziri mu kyalo mu Mbarara mu disitulikiti y'e Mbarara ate olwokusatu olusembayo luli wano mu Mbarara wannyininyini mu kibuga wakati. Abantu bali mu kwezinira, abantu bali mu kwenyenyeza kugalira enjole. Abantu bali mu kwenyenyeza kugalira enjole nga bw'olaba embeera bw'etyo weri. Embeera eriwo wano Mbarara president we yasuze. Abaana b'e Mbarara mwebale nnyo, mwebalire ddala.
alright kansoke mbasiibule baganda bange ate omugagga afuluma ate mbasiibule Mbalala City eyawereddwa kaadi oyo yalina kaadi ya NUP omulyango ogwo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu mmotoka we wagenda okufuluma wagenda okufulumira essaawa zonna wagenda okufulumira
bamaze okulitereza wagenda okuyita kubo wagenda okuyita bamaze okulitereza naye nga ekiri ebweru muganda wange babalindiridde muntu ku muntu yetaga mpya mukama wange yetaga yempya mukama omwana mukoleko gwetunula utunuzi wetegereze kino ekituuseewo gino musana tena bwaki surviving abadde alina okunonyayo anyway bwakibikka nebuuza nkibisse ntya ensingi gyenkya nenjiwugula nenjija ku kino ekibaddewo embalala kyogula bakozi benna byakoze olunaku olwali gusa otunule oli ebigambo bya Kyagulanyi wano. Alright, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu afuluma ekibuga eky'Embalala wakati mu maanyi abantu nga bamulindiridde. Abaana b'Embalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaana b'Embalala mwebale nnyo mwebalire ddala. President bwatu afuluma ekibuga ky'Embalala naye jjukira olunaku olwaliro akawungeezi ali wano
wulira enduulu wulira omukwano mbu ali mu Buganda oguninyoko oguninyoko mwabawozi ali mu Buganda eno tuli Mbarara mu kibuga wakati eminyeto gya Mbarara kandi gyazaayo erizooba mu kaceezo okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olaba n'abakadde bakkiriza olaba n'abakadde bakkiriza gwani atakkiriza olaba n'abakadde bakkiriza Muganda wange kijja kutwalira obudde gwe okukkiriza This is the most silent campaign I've ever seen in this Uganda. What is a silent campaign? Mao, this is the silent campaign we are talking about. This is the silent campaign, Mao. Mao, shame on you. Wagamba tugenda kubeera mu campaign eza Kampowoze. Eno tuli Mbarara. Enguudo eziringira ekibuga poliisi eziggadde wakati naye era tuli mu kibuga abantu baddusedduseeyo ku makya nina bendabye abavubuka be bakedde okuwa tishaati z'enyaremu n'ekyebiri naye toyina woyinza kumulaba kubanga batono in numbers mwebali naye batono nnyo kubano be bataguze emitima ejja bano si misasule ate n'abamu tishaati baaziggyemu dda olwamaze okubawa ekyebiri. Polisi byagisobedde dda Museveni Mbarara bagiwambye Muhoozi Museveni Mbarara bagiwambye Museveni Mbarara bagiwambye Mbarara omwana agiwambye wasinziira Luweero ng'owamba eggwanga lino kati ffe tusinzidde Mbarara. Wano so abadde atandikira abadde nayo laale esooka gyalina okusookerako wanajjawo ku laale esemba gye tuna main laale ne bamukedde bukeezi ne bamulaga omukwano ekibuga kyonna bizinesi ziggaddewo emirimu bagiggaddewo lwani nkiddamu lwani lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine.
kati eno embeera gino omusajja tasobola kugikkiriza, tasobola kukyematiza munda muli nti nembalala bulijjo gye nzibira akalulu neŋŋana abantu okulonda nabo balaze kino no bagagira Kyagulanyi. How is it possible? Kisoboka kitya? Kibeerawo kitya? N'asalawo n'agamba alina okukiziyiza, alina okukangamu, n'akangamu. Netamanyi ali mu kwekuba gye. Kino omusajja talinayo kipya. Bino byakola mu 2020 kukwata ttiimu ya Kyagulanyi. Kati luli tebalina kyakwekwasa kyabatumira nga bekwasa covid naye lwo tebalina nsonga gye baza kustandinga kukwata abantu, balina okugyawo buzeze bwe baleese simanyi bakubye poliisi tebaletayo kintu kiri visible kyonza kulaba nti Kyagulanyi batamba nabo ttiimu ye ekoze ABC tewali bakiraga kibalina okugamba nti bakubye poliisi kyemutalaba nako bwebanga Kyagulanyi batamba nabo bakuba poliisi muleeta obujulizi musoke mwina kamera zammwe zemwawa abapoliisi mutugire okuweza okukamera zitulage abo bonna Kyagulanyi batamba nabo nga bakuba poliisi mutulage abo bonna bakola effujjo batamba ne Kyagulanyi tebayinza bakulaga wabula bakikozesanga akantu k'okwekwasa k'okustandingako bafune we bastandinga oba bafune ensonga lwaki bakola ezo raids bakola ku Kyagulanyi Center muso baba bejjako bagezako kujjako okuswala mbala mwebale nnyo mulaza amaanyi. Mbalala muwambe kandi abakoba Kyagulanyi Center mu ari mu Kampala na mu Buganda bonka kandi shame on you omwana ari mu Buganda yona reba support neri hano kwambarara girebe munonga kandi reba support eri hano kwambarara eminyote jambarara Jakoba genda Kyagulanyi genda chenyi Legere chiri mu Mbarara
Kibuga Mbarara His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akiwambye Kibuga akiwambye Somera kawo tamwe mu senior 5 nga bakyagiyita Mbalala Senior Secondary School nasomera wotamwe mwembeera n'enyiga n'ezirayo e Kampala naye bangamba baalikyusa kati essomero baalikyusa kati baliyita Global ero baliyita nga Mbalala Senior Secondary School kati bangamba lyaddeeyo kaceeka To be the most silent campaign. This is going to be the most silent campaign. Are they silent? Silent campaigning. Nobody Mao, this is the most silent campaign you have ever seen. The most
most silent? Are they silent? Mao, this is the most silent campaign you said, Baba. No. Osanyisa manyi g'abantu nga gasazeewo. Nothing much you can do, Mao. You said they are going to be the silent most campaign you have ever seen. Are these cars silent? Are these silent? Ekibuga Mbarara kiguddemu nabe. Ekibuga Mbarara kiguddemu nabe. Baba gambo n'omwana si wa Buganda. Baba gambo n'omwana si wa Buganda. Ono omwana wa Uganda. Amawanga, eddiini, ekikula ky'abantu twakiteekadde ebbali. Abaana b'Embalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekibuga Mbalala kikutte omuliro waggulu ne wansi, ekyemmanga n'ekyengulu, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Abantu baweddeyo, abantu baweddeyo. Lengera emisinde gye baleeta. Lwali mu Buganda wano Masaka. His Excellency yabagambye si buli munyankole nti mubi. Kali ka gurupu katono nnyo akaagala okyaya bonna, akaleetawo empalana n'enjawukana, naye nga ffenna tuli kyekimu. Bobi Wine the president. Era nga bulijjo ndowooza poliisi si mmativu. Era nga bulijjo poliisi si mmativu. Kyagulanyi okuyita mu Kampala nga tewali buvuyo. Ewulire era eyagala ereetewoko kavuyo wano mu Mbalala. Abantu babadde batambula bulungi, bazina buzinyi amazina gaabwe, embeera yonna nga eri bulungi. Kabangali ya poliisi egezaako mu bulokinga. Akatale Mail Market Mbarara Central Market kakwatiridde. This is too much. Can I say in the bathroom? Just look at this picture. It's too much. This is
bw'olaba Mwankole ojja banyumiza kyoyagalayo. Abantu bankole basazeewo. Oli mu bulangiti z'atunda afunyemu bulangiti emyufu gy'awuuba atunda bedi kava oba bufe naye aloozeemu emyufu n'abika essaati eya yero gy'alimu bwazina amazina. Mukwano banambala nago balaze Kyagulanyi. Kyokka jjukira alina okuddamu abayitemu akawungeezi ka leero kubanga gy'alina kampeyini esembayo. Abaana b'Embalala boogedde wano si Masaka, wano si Luweero, wano si Lyantonde wabula Mbarara City. Abaana b'Embalala, they have spoken. They have made a statement. They have made a statement too. They have made a statement too. Bamugisha Bakyakabaale aina itwe aina omuntu aina omugisha tinkasimire aina ayebare amujenyi omugamahari bonna boogedde. Kyagulanyi asomba abantu bano bonna Mbalala yonna yagisombye kati olwo ababeeramu babeera wabazeewa. Ghetto TV.
mwe abafunye ssente abafunye ku ssente ne t-shirt nabo bennyini bajaganya obaddamu eyo paaka bagaba ssente naye nabo bazze kujaganya ono agigyemu abaana b'e Masaka kino kyakulabirako gye muli abaana b'e Masaka kuno kusoomozebwa kw'amaanyi abaana b'e Luweero kuno kusoomozebwa kw'amaanyi yo onu wabanga ayanirizibwa mu Mbalala ayanirizibwa e Karamoja ayanirizibwa Eggulu ayanirizibwa Erira ayanirizibwa Acholi ayanirizibwa mu Busoga ayanirizibwa Erira gwe olina kyowe Masaka RDC we Masaka labira ku RDC beno bapondose barese na baba naye bapondose RDC beno bapondose barabire ko tuli ku mayembe wakati RDC weno yarayide nagamba tetujja yita ku mayembe amayembe agaliko mu kibuga wakati Mbarara kijemu omuntu kandi mwakoba Kyagulanyi alina support mu Buganda yonka nagala kiri maaso polisi temala egezaako bulokinga naye tebamala mu namba kabangali ziri 17 naye tezimala enamba yasusse obungi ab'ebyokwerinda waliwo n'amuwandayo 5 amugambye webale kuleka Kyagulanyi n'amugamba zireke
kabuye okuyita mu kibuga n'okukitambula wawe tugenda okuyita abalina obuyinza mu NUP n'abakulembeze babivuddemu dda. Kati abaana b'omu Mbarara mwennyini abalonzi b'omu Mbarara be bagamba pulezidenti tuyite wano takyayina kyakkola. Amaanyi g'abantu gamusinzizza amaanyi, bamulagira bulagizi tuyite wano ekibuga yeetooloola kyetooloole. Ekibuga Mbarara akyetooloola bwetooloozi takyayina buyinza. Kabe sekuritale jeno bulagira nti wano we tulina okuyita nedda. Abalonzi n'abatuuze b'omu Mbarara be bamugamba tugenda yita wano. Emabegawo poliisi ebadde bulokinzewo abatuuze n'abalonzi mu Mbarara ne bagamba wano omukulembeze w'alina okuyita. Ekibuga twetooloolamu kyetooloole bwe tuti. Teri agamba abalonzi bo basazewo n'abatuuze b'omu Mbarara bamugamba kino ekibuga kyaffe buli saako bamugamba olina okugirambulako. Abatuuze abalonzi b'omu Mbarara abaana b'omu Mbarara pulezidenti bamuwambye dda. Takyalina buyinza wo w'alina kuyita we baagala we bamuyisa. Buli situiti bagimuyisaako obuyinza babumugyeko dda ne sekuritale jeno. Abaana obuyinza babweddiza bamwetoolooza ku buli situiti. Abaana obuyinza bamweddiza eno sitiiti etutwala ate tusuule we tubadde. Ekibuga kyonna kyetoolodde okuviira ddala mu Kisenyi okuviira ddala mu Kizungu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaana bamuwambye dda. Singa batuvuga batutwala mu Bank of Uganda ye Mbarara. Lengera essanyu. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'ettiimu y'abalewusi Lubongoya tebakyayina buyinza ku mukulembeze wawe alina kuyita. Takyalina buyinza ne poliisi bagigyeko obuyinza. Kati gwa amasanyalaze we gakuba ng'omukulembeze ayitawo. Sooka oyaniriza omukulembeze olyokodde mu mita bokisi zo. Oyagala kwokya mukulembeze. Omukulembeze muwambe. Abalonzi n'amaanyi g'abantu ag'Embarara gamuwambye dda gamwetolooza bwetolooza kibuga. Buli situiti gye baagala gye bamuyisaako, buli situiti gye baagala gye bamuzza bagututteko mu Kisenyi ne bamutwalako mu Kizungu. Kaakati babano bali Kampala Road bayiseeko ku main market, Central main market. Babano bamutwala ku Kampala Road nga bwadde Mbarara eyogedde olunaku olwaleero. Temuli tiyagaasi, temuli dduka. Amaanyi g'abantu mayitirivu abamanyi ku housing finance. Mututwaleko mu Bank of Uganda. Abaana b'Embarara mututwaleko mu Bank of Uganda ffe twakkiriza dda. Jjukira olwaleero ayina kubeera mu Mbarara.
kati bano abalina ebizimbe ebirungi weebiti abalina enguudo ennungi abali obulungiko bawagira Kyagulanyi n'amaanyi kyokka abeerushere kansirike nabo balonzi baffe. Ekyamazima abamugoba mukongojja Museveni Mbalala bagiwambye awo Museveni n'addamu n'afa kyokka jjukira gyali tebafa nga tonnaba kuddiza bannayuganda nsi yaabwe.
umugisha mwebale kushaza sitani mwebale kutwereka urukundo mwebale kwereka ngo urukundo nekira mwebale umugisha baturamara ungana karuru nako mukampe mukatu we bantume people power our power NUP everywhere people power our power tenda tukute tugenda kunyumirwa mwebale kulaba nti okwagalana kwe kusinga abantu omu ankole mwebale Uganda yona kati etulaba esi yona yona kati etulaba Centro omubaka wuyo TV mwebale nnyo mwebale ddala amawulire gaabwe batuukira ddala ku ground ne batambula engendo ne bagajjayo teri kuwa amawulire ge bajje ku social media bagenoonyeza mwebale nnyo abaana b'NTV
sitani kulaga twagalana abaana b'ebusoga bali kumbona kino mugende maaso nga mukikola ne bwenga siriiwo mubeere nga muli wamu weetunuulira gwe yagala beerabe ng'omunauganda ne bwolaba omusoga ne bwolaba omunyankole olabe nga munauganda ne bwolaba omuganda naye munauganda ne baba mukaramoja naye munauganda fena tuli muntu omu tokkiriza muntu yenna okushorora omawanga tokkiriza muntu yenna kutwawula yawula mu uganda empya fena tujja kuba tufaanagana mu uganda empya fena tujja kuba twagalana abaana bakole tebakutiisatiisa tebabatiisatiisa abaana bakole bagane tokkiriza kubademi ba pulezidenti katugowulirayo ekyo kyolabye embalala ekyo just ekyo kyolaba ekyo gino omusana tosobola kusigala kyekimu era wemanyi waali kati yabuddemu akazoole yazirise dda ali eri bamujjawujjako bamuwa amazzi bwagazza emmere eganye okgenda yeebuuza ebibuuzo bingi temanyi kyedda sigenda mu maaso ate waliwo baapologist be abamulima nti embalala tisenna zone area Kyagulanyi takkirizibwa kugendayo era ojja kulaba tajja kubaako bantu baafuna bijja kumulema temanyi bwe baligaba bugumi bababuuza ebibuuzo ekyo kibaddewo kitya why that has happened ababuuza ebibuuzo kibaddewo kitya beewozaako emirimu gifudde tebalina kyakumugamba tebalina kyakuzzaako omusajja bakubye ejjooka kati kino kyolabye ensonga yakyolabye results zakiri babekube bakutte kati balimbe Museveni nti Kyagulanyi yakoze fujja embalala then Museveni afune statement gyanawa ensi Kyagulanyi bakoze fujja embalala baba wa just banonya Museveni kibanamulimbirako bajjawo kirino Kyagulanyi yamukubye ejjooka bo banonya jino Museveni tumuwubiza tutamujja tukyakukiramu ekiriwo netumuwubya ntunga abantu badde bakola violence kwata yawo bokutte omwe report nino tukutadde bakola violence kyebakoze bagambe bana bakuba ba police wano wale ko mpesi bakuba baba bayisa ku police wano mpesi omwa kubiddwa kwa tebalina byakugamba kati bawa Museveni statement bafune ensonga lwaki bakole fujjo ku Kyagulanyi nenga kyabasusa kundi bakigenda maaso mu ggwanga gwirinda onaku lugenda kukyanga tomanyi nange simanyi Museveni tamanyi Kyagulanyi ngali ntebe mu ntebe beebuuze kibaddewo kitya nate nga kibaddewo very soon kijja